Kakati Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya mugamba mutya kansubire nti muli bulungi. Video eno njikoze Madina agenda kulaba comment zonna ezigenda okubeera ku eno video. So nsaba basweta tumuyambe. Madina abatamanya story eno osobola okuddayo emabega ku page yange n'ogoberera story eno n'osobola ogiraba. Madina yadde Uganda ng'ali lubuto lwa baba. Naye Madina bwe yatuuka e Uganda yasooka kunneefuulira, bwe yatuuka e Uganda nangamba tayagala kwogera nange ndozanga bamugambe nsobola omuyitamu akanaana n'enkofiisinga baba we n'ampa ssente ate ekitaali kituufu. Mukazi bosi we n'abitegera, bosi we n'antwala saketi ne biggwa. Kati baba bwe yajja ku ssimu yange nasooka ne ŋŋaana okwogera naye paka Madina we yajja n'anneegayirira nga Fatuma nkwegayidde ensonyiwa. Baali bampuubiza nga bangamba baba asobola okuwa ssente n'ompitamu akanaana ne mmugamba nze yakujja mu kiyumba ng'oli lubuto ate nze nandikuliddemu akanaana. Mama we nanneegayirira nenziramu nenjogera ne baba. Kati ne ŋŋamba baba kwata essimu endala gye tuba tukozesa mukazi wo gy'atamanyi either essimu ogirekenga ku ofiisi kubanga mukazi wo yazze n'akola ki n'ayomba nange olw'okuba omuwala yavudde waka ng'ali lubuto. Baba n'aŋŋamba tayagala Madina ajjemu lubuto agenda mmuyamba agenda kubeera ng'amuwa ssente. Abaana bali wano munjulira nze ebiseera ebisinga bwe njogera ne mukama wo message zonna ze njogedde ne mukama wo nzikusindikira. Madina baba yamusindikira ssente ennaku nga 3 yamusindikira obukadde 2 obwe Uganda. Yamusindikira obukadde 100 obukadde 2 obwe Uganda. Omwana omusogo ne yagudde mu bintu. Kaakati baba bw'amusindikira ssente amugamba tajjaamu lubuto lwe ayagala agende e Uganda amusinkane amugulire ennyumba abeeremu n'omwana we ajjanga kumuwa obuyambi na buli kimu. Madina olwaleero nsanzeeko mu message nga Madina ŋŋamba ye ne maama we baateesezza olubuto baluggyemu. Kyokka omusajja yamuwadde obukadde 2 obwa ssente. Bino biyiseko ennaku nga 3 era nali ŋŋanya okudda wano ku TikTok byogera naye amaze kuŋŋamba mbu ayagala kujjamu lubuto ne mmugamba kaŋŋende ku TikTok nteekeyo message kuba sigenda kugamba nti jjamu olubuto lwo gw'omanyi oli wa lubuto lwo. Naye omusajja bw'abanga yakkiriza okuyamba okubeera ng'akuwa ssente okubeera ng'akulabirira na buli kimu. E Uganda tuzaala n'abaana abataliiko buyambi. Omusajja akera kumakya n'akuwasa n'omuzaalira omwana n'atamuwa yadde akasuuka n'okeetoolera naye omusajja akutte obukadde bwa 20 abukuwadde. Akugambye agenda kujja e Uganda akusinkane ekirala oyagala ki? Omusajja yamugambye agenda e Uganda amusinkane simanyi amuwe kaadi nga kaadi eyo baba yagenda okubeera ng'ateekako ssente ngono buli kyayagala kwatuula. Ne mmugamba already kyewazayagaliza embazi kibuyaga asudde Katonda bw'aba akuyambye omusajja nakkiriza beera n'omwana. Madina agambye agenda kujjamu olubuto gwe bw'obeera gw'osobola kukola otya? Olubuto alugyemu alekemu olubuto lwa baba amulabirire wadde omwana w'ebuwala bw'anaabeera naye Uganda gwe nga gw'olowooza ki era omuwa amagezi ki? Kubanze mugaye ngenda teekayo video mu comment section ogenda owuliriza abaana kye banaakugamba kubanze aganga amagezi gayinza obutasobola ng'omuntu.